Ssekibowo Vincent Matovu bintu bizibu ayanjudde Bannakyaggwe enteekateeka y'emyaka 5 gye bagenda okuyitamu okulaba nga bakulaakulanya essaza ly'e-Kyaggwe nga libeera lya mulembe. Matovu agamba essira bagenda liteeka okulaba nga essaza lino balikulaakulanya okulaba nga amagomola gonna galina ebyenfuna wamu n'okuddaabiriza embuga z'amagomola mu n'embuga y'essaza okulaba nga eweesa Kyaggwe ekitiibwa wamu n'Obwakabaka. Era n'abalambuzi bava ebweru ne bajja ne batuulya enteekateeka ya Bulange, enteekateeka y'olubiri ne bagamba nti ddala weewaawo. Ekifaananyi ekyo nyagala tukijje wali tukireete mu Kyaggwe nga ddala bw'oyingira ku mbuga ogamba nti weewaawo eno embuga y'essaza. Naye neebaza nnyo nnyini ddala abo bonna abakulembeze abaatusooka, kubanga singa tebaakuuma bintu bino ate twandisibisanzeewo. Emirimu gye baakola emingi ffe gye twagala okwongerezaako ate embuga ya Ssaabasajja n'eggombolola ne Kyaggwe yonna okubaako ng'alina w'atuuka ate nga yenyumiriza abantu bonna abalimu bamwenyumirizaamu. Bassebo ne bannyabo ku nsonga eyo tugenda kubeera n'enteekateeka namutaayiika ey'emyaka 5. Ng'enteekateeka namutaayiika eno bwe tujja okuyita ate tujjemu bye tukola buli mwaka. Enteekateeka namutaayiika eno ejja kuba ya myaka 5 nga Obwakabaka bwe bulina enteekateeka eri ey'emyaka 5 eggwako 2028, Kyaggwe egenda kubeera n'enteekateeka namutaayiika eggwako 2029. Ssekibowo agamba bintu bingi bagenda okulaba nga bitwala Kyaggwe mu maaso nga buli ggombolola era okubeera ng'ekola ekintu ekyo esobola okuvaamu ensimbi okulaba nga kisobola okulaakulanya eggombolola eyo wamu n'okugondezaamu enzukanya ly'emirimu. Agamba bintu binnyo bigenda kyuka mu ssaza ly'e-Kyaggwe era nga Bannakyaggwe bajja kuba nga beeyagala okulaba nga essaza lyabwe litambula bulungi. Tandikwa evaamu akasente okulaba nti essaza lijjukanyizibwa ku mulembe Omutebi, omulembe omuggya. Lwaki tukikola? Essaza lyetaaga okubeera n'abakozi abeekalakkalira abasasulwa. Abakozi abeekalakkalira abasasulwa. Ekyo bwe kinaaba kikoleddwa, entambuza y'essaza egenda kuba ng'etambulira ddala bulungi. Tujja kusesira ku nkulaakulana y'abantu nga tuyita mu nteekateeka ya Ssaabasajja. Enteekateeka egamba ki? Abantu okwekulaakulanya nga bayita okusooka okukola emirimu egyo egivaamu ensimbi, okugeza abalina ku ttaka okusimba emmwanyi nga tuyita mu nteekateeka eya Mwanyi Terimba. Okulima ebitooke, okulunda n'emirimu emirala egivaamu ensimbi. Naye tewali kirakulaakulanya bantu kyakulaakulanya bajjajjaffe ng'obwegassi.
Sebo omukulu w'ebyobwegassi ensonga eno egenda kusooswazibwa nnyo mu bukulembeze bwaffe ez'owadde musabe ebisiiki bw'oba nga tusobodde zimuwa butereevu akawunti zigenda baweebwa ne merchant code ng'obeera mu buliri n'ogamba nyankuwa essaza leero akakadde n'ogenda ku ssimu yo n'osindika ku merchant code. Merchant code eyo esooka kweta linnya lye naye ku endi neeraga nti sente zigera mu Central Bank. Kaseera erinnya lye kiba kiwedde era abalina zijjayo kuzibwa mu sente mu Central Bank. Oba gwe wennyini n'ogamba nti kangende ku sente agent sente nziseeyo. Twagala obwerufu mu mirimu ebitukola. Kaakati ntuuse ku nsonga y'obwerufu. Wano tulina abagombolola n'abakulembeze b'ebitongole abatali bamu. Mu bukulembeze buno tubasaba abagombolola mutegeeze ab'emiruka n'abatongole wansi eyo nti guno omulembe gwa bwerufu. Buli muntu yenna anaakola ekintu ekikontana n'enteekateeka y'obwakabaka ajja kuvunaanibwa ng'omuntu. Ajja kuvunaanibwa ng'omuntu, oba wamuluka oba mutongole oba wa kitongole oba wa butongole wansi ajja kuvunaanibwa ng'omuntu. Twetaaga obwerufu mu mirimu gyetukola. Ate mu bwerufu obwo gwe owagombolola abagombolola abali wano, gwe ow'ekitongole totwalira gombolola mu nsawo mu kikapu. Kino abagombola badde kitogera bulungi. Totwalira kitongole mu nsawo. Beera n'olukiiko lwo mutambuze emirimu mu ngeri ennungamu. Nze tubeera kakati ebintu byonna ng'abimanyi tutuula yabikola era ndowooza ssebo tusaze buzibu nga nvuddewo. Ndaba emirimu gitambula bulungi nnyo. N'eggombolo endala zikole bwe zityo. Buli okukaaba nti waliwo abatambuliza ggombolola mu kikapu nedda. Obukulembeze ku ssaza olwa kitongole kya byanjigiriza tuza akakiiko ko munyonyolegane ki kirina okukolebwa, awo emirimu gijja kutambula bulungi. Ssekiboobo okwogera bino abadde mu lukiiko lwe olusoose olufuzi olw'essaza ly'e Kyaggwe olwetabwamu abami b'amagombolola wamu n'abo kabinenti egyakola nayo, era nga wano omukubiriza w'olukiiko lw'essaza ly'e Kyaggwe ye Donald Ntume kwagala kwe, era nga wano alambisa abantu bonna abeetabye mu lukiiko luno biki ebirina okugobererwa nga omuntu azze mu lukiiko luno. Etuulwako ab'amagombolola, etuulwako ab'executive lw'olukiiko olukozi, era kanseri etuulwako n'ababaka ne bakadde baffe bannaddiini ng'emmala bye bazze mu bungi. N'olw'ensonga eyo lukiiko kanso ey'essaza ndekala kubategeeza mu butongole nti mu lukiiko luno abantu abalala bakkirizibwa okujja ne batuula ne bawuliriza ebiteeso etwatugenda okubaganyako ebyo. Kyokka mulimu abatakkirizibwa kuteeseza mu lukiiko luno. Ab'amagombolola lukiiko lwabwe, n'ab'executive lukiiko lwaffe, muno mwe tukubaganyiza ebirowoozo ate n'ababa okutubuulira ebifa embuga. Naye omulala woze nga toli togwa mu kiti ekyo obeerawo n'owuliriza naye nga tokkirizibwa kuteesa.
N'olw'ensonga eyo tujja kusanyuka nnyo nga tutambuza essaza lino nga tutambula mu ngeri ey'obumu ey'Obwasseruganda nga mukadde waffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bw'atulambika. Nga ffenna tukozesa omutima gumu, omutima ogwa Buganda, omutima ogutalimu kwagala kwekomya, kubanga ekiyinza okutta ebintu bino byonna nfuniramu wa n'otakozesa mutima, enkwe, obutaagaliza, ebyo byonna singa tubyejjamu ne tugamba buli omu akole. Ate n'ekirala buli lw'ovanga mu kifo ekyo ng'otuusa okuvaamu bagambe nti wamma omusajja ono oba omukazi ono akoze. Tovangamu nga tolina kyokoze, naye owulira nti wendi wano ow'eggombolola lwampadde ow'ebyettaka owagwe nina kyenkoze, ate oluvannyuma okwase munnaakati. Tugenda kukubiriza abantu ffe nga ababakiikirira mu bitundu gye tuva, era nkubiriza abantu benkiikirira ab'ebbendobendo ly'e Bukunja nti ffenna tukolere wamu tuweeyo okulaba nti tukulaakulanya essaza lyaffe. Kuba omuntu agenda kuva Bunaayira okujja okulaakulanya Kyaggwe, wabula tugendere ku mulamwa Ssekiboobo gwatugambye ffenna tubeere bumu okutambuza essaza lino okulaba nti ligenda ku ntikko okusinga amasaza amalala. Ffe nga abalimi b'engogwe, kubanga eggombolola zaffe omugongo gwazo gwa bya bulimi. Mu nteekateeka eriwo ey'okusimba emmwanyi n'ebitooke, twagala kulaba nga tukola ennimiro ey'ekyokulabirako mu ggombolola yaffe ey'engogwe. Olw'ensonga nti tosobola kusomesa bantu kulima mmwanyi nga gwe tozirimye, tosobola kusomesa bantu kulima bitooke nga gwe tobirimye. N'olw'ensonga eyo ffe nga abakulembeze b'engogwe tugenda kuteekawo ennimiro ey'omulembe abantu ba Ssaabasajja Kabaka kwe bagenda okuyigira okulima ennimiro ey'omulembe. Twagala okulaba nga ennimiro eyo etuyambako naddala mu byenfuna by'eggombolola, kubanga ffe nga abaweereza bwe tuba nga tuteeseteese wagenda kuva ssente, obuweereza bujja kutulema. Twagala okukubiriza abaweereza ba Ssaabasajja Kabaka bonna okwenyigira mu kulima emmwanyi n'okusomesa abantu ba Kabaka okulima emmwanyi.